ndi wano n'abaana ba yero abaana okuviira ddala ku mulembe gwa Gombe paka gwa Mr. Mpaji abana endowooza mutulaba tulinawo n'owa Mr. Nsereko tulinawo n'owa Mr. Nsereko bannayo essaawa ya leero ya mukolo omukolo gwa leero gwa kwejjukanya ba obbies ne ba oggies okulaba nti tukomawo ku ssomero lyaffe tuliteekemu Fudde Primary School tuliteekemu ssente lizimbibwe era essaawa eno tuva kuzimba nyumba ya HM newankubadde nga ze tutaddeyo tezimala so abaana bano bonna be mulaba bawaddeyo ssente empitirivu ze sigenda kumenya bonna be mulaba wano bawaddeyo ssente kaakati n'olw'ensonga eyo tugenda kuwola ba obbies ne ba oggies abali eyo abatazze mutwegatteko ennyumba ya HM eggwe n'ebirala bannange ng'essaawa eno omukolo nga bwe mugulabiyo kiki emunyumiddwa ku mukolo ntandikidde wali omukolo ogulabye otya omukolo gubadde mulungi nnyo siina na kyenjogera tunyumiddwa twejjukanyiza babaki uli kulinnya lyo amanya nze janaati nasibuga nasomera buwano amudiridde omukolo ogwogerako ki erinnya wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh zaituni kamambe yuwo manya gange zenna kano aji zaituni kana nakuba lero ndi musanyufu nnyo omukolo gunyumidde nnyo saza abantu bangalinda we nasoma nabo njo izo bulamu nobeera nga tubanga n'abalaba natubakolo mwako kujala kumewo tusanyukire wamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam amanya gange zenna Adija katabula twani ambera namagomana yenga nasomera wano ndi mwana nzalo yakuno ekisinza okunyumira ku mukolo guno ndabyeko ba obbies bonna be nasoma nabo emyaka gyenjijukira n'endala nga siyajuga najijukira naye gyonna gyonna ngirabyeko wano tunyumiddwa ekisinza okunsanyusa ennyo tulidde meno tusibana tusiba owulidde ate nga zamuzamu kagwe yagitaddemu ensimbi kale tuli waja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh okomawo ku ssomero lyange nasomeramu budde ate nga nali netiboola owulidde era ndi musanyufu nnyo n'okulaba mikwano gyange gino gyonna ogujja tugenda kubaka n'okusamba teekemu amaanyi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam erinnya bampita nava Aisha Katabula kozi nyogerako n'erya Nakalyango nasomera wano e Budde nsanyuse nnyo okulaba nga ndabye ku basomesa bange mikwano gyange Master Muwango omwagalwa Wilson nendaba no ku mukwano gwange Damulira Musa nga tubako omupiira ne Namuyomba Ziyada era ekifo ekyasinganga okunyumira nazanyanga senta nga nze mu kuzannya senta weerula nga mbaleka mu lubi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh amudiridde assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam manya gange zenna ava Hafswa omukolo guno gunyumidde nnyo tusinkanye ba obbies ne ba oggies betubadde twewuliddeko abasomesa betubadde twabulako edda Mr. Muwanga Mr. Sabayima nomwe twalabyeko wange zambawuza yebalenye baledda byakuteseemu tusibye enjala thank you very much assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam manya bantu ta Sofia nava Katabula mpozi ngatako yananyisa eno likola banange ndi musanyufu nnyo okwenjoyinga okulaba obbies and oggies bemaze n'abalala Allah n'atukuma nga tuli balamu abasomesa betumaze emyaka n'emyaka nga tetubalaba tusaba Allah nannyini buyinza n'omwaka ogujja tutukolewe inshallah abakaze bonna bonna abatuusa obubaka bwaffe erizambawuza mu mugambe tetusiimye tulidde tewali muntu atemye maaso
salaam. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa Ajidamulira damuka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gangenza Musa damulira damuka ndamwa nisani zikosha bonna. Naye ndi musanyufu nakyesanze n'okulaba ku bisi bange n'okuba nti tusobodde okuba nti essomero lyaffe tubyongera ttaffaali neebaza byonna ebikoleddwa ddala okusinza ttiimu eno nga bwe mugiraba yakoze omulimu gw'amaanyi okusobola otutumanyisa aye ne bannaffe bennyini abasigaddemu tuleme tuwetaaga omundi obudde kutukuŋŋaanire wamu tubanga twongera ttaffaali ku ssomero sigadde amannya gange nze Musa Damulira. Naye agidamulira tebatuwaddemu muziki wali gutuwemu wano okuwala obuto nga bukoona aluto wamunetena okuwala obuto bukoona aluto jango tuwemu mmere mmere tuwemu jajja wange Asha bannange mwebale nnyo bye mukoze barakallahu mwebaliza ddala mwebale kubeera nga mutwagala tuli wansi mwebakulu baffe naye okulaba nga mututeeka mu kulupu yammwe barakallahu katubawemu n'akayimba akalala wano abaana bamunyina wano nga tetunnakayimba tusooke bannange bifo nga tetunnayimba kayimba ako omukyala ono mumulala yunifoomu eyasookera ddala ku ssomero wano yali yakumeka eringa yali yakusatu yali efaananako bweti era yayambadde guliini ng'omulembe gwe yasomerako kale ate waliwo yayambadde bbulu gwe yasomerako kale tusulemu akayimba because of the killer diseases which you never knew. Long ago, our children used to die because of the killer diseases which you never knew. Diseases, measles, tuberculosis, diphtheria, whooping cough, our dear brothers and sisters are living in long ago. Our children used to die because of the killer diseases which we never knew. Eta enyo abana baffe abanga bato kubanga waliwo endwadde zinnamusanze tutamanyife nako endwadde zatanganya abaana bamwe muli omulangira kafuba ne poliyo akalakiro katanganya abaana tatanasi mpozi nediferia eta enyo abaana baffe kubanga waliwo endwadde zinnamusanze tutamanyife nako kati taata naddala oba maama
sirimu yatogerwa bange ate bajjajja balugera tokimanyi kyokugema kwe kusingamu okuwonya enjalete ennyo eta ennyo abaana baffe bafanga nnyo abato waliwo endwadde zinamutaze tutamanyi fenako longolongo ego our children used to die because of the killer diseases which we never knew. Simple parents, simple as a parent, will tell you if you love the children, will tell you what the lovely daughter, protection and the children survive. Musule mukayanda gwe mwabadde mugamba. Mwabadde mugamba kayanda. Kayanda sitazijjawo. Enoonyereza kulya kubanga otunda. Alechanyiza kayanda kwekalamula timbalupiya zange mukyalo olimba nnyo. Neebuuza. Nalesimbye zijjawa. Enoonyereza kulya kubanga otunda. Naye chanyiza kayanda kwekalamula timbalupiya zange mukyalo olimba nnyo. Mutusobera kaloganza otya kayanda n'onyumya naye katusosera obusente bwalonderera ate nze baloowo kyoyagala nkuwa bubi onali neebuuza kayanda sente ozijjawa enoonyereza kubyangobanga otunda naye kyanyiza kayanda kwekalambula kimalupireza mukyalo olimba nnyo ogenda ebunayira sakuuni omunnyo byonna nga sibirina nagenda okulaba nga kayanda abisobola nali neebuuza alosebya zijjaenoonyereza kulyango bangoozita ayekyanyiza kayanda kwekalamu zimalukireza mukyalo olimba nnyo owaye kayanda jangu tulabe bino leeta obusamu bwo awamu n'obusajja bwo wekiri okufa kayanda nga ng'ogerera naye olinema ndi kuloga n'ovaawo nali neebuuza mukama wange kyayazibwa kutyekera nali seetaze era nga seetegese ekyatereebula mukazi w'okubyogera towamye kayanda munnaye nkuyagala enoonyereza kubyango bange oyenda naye kyanyiza kayanda kwekalamula impalupiya zange mukyalo sambira nnyuma sambaawo sambira nnyuma sambira nnyuma sambaawo samba kayanda kayanda genda mukyala sambira nnyuma samba kayanda sambaawo sambaawo kale ndowooza bannange embeera mugiraba vibe eri mu mukolo tukyagendera ddala mu maaso kuyimba kunyumirwa kulya byonna yamaani abasebo ne bannyabo omukolo gwe twaseeko oba gukyagenda mu maaso ono ye HM w'essomero lino era nga lwe twajja wano lwe najja wano yannyaniriza nnyo n'aba musanyufu nnyo okunda saamusangawo era kinkoze bulungi nembanga leero mukubyeko eriiso Mr. Muhammad mukadde wange omukolo guno sofa nga we gukyali kati oba gukyagenda mu maaso ogulaba otya naye nga tetunatuuka we guli enteekateeka eno gwe nga gwe HM ogyogerako ki neyanzeke amanya gange nze Kirumira Muhammad master wa Budemeya Primary School okusooka kwa byonna nzija kwebaza akakiiko akateekateeka nga kabulira omwami Ssegujja Hamis bakoze enteekateeka nze nabadde nga simanyi wenyina n'okutandikira amazima gali nti banteesemu kaashi ne baŋŋamba nti headmaster ebyokuliisa abantu bonna abasukka mu 10 tujja bikola ne ŋŋamba nti bankoledde omulimu gw'amaanyi nnyo kuba twaliisizza abantu butuufu abasukka mu 10 ate mmere nenfiika nabo omukolo gugenze bulungi nnyo ate era kugendera ddala mu maaso bulungi nnyo bankoledde ba OBs and OGs ne bayita abaana ne bakunga bannaabwe ne bayimba obuyimba obungi obwedda ate nange nenyumirwa nnyo
ekituufu kiri nti mu kuyita okumujja okutukyalira kuno kirimu ebintu nga bya mirundi 3. Ekisooka baleeta abaana bano ab'ensomesa saawa eno nabo baleme kwerabira, balina okujjukira nti nebabanga bavudde wano balina okukomawo. Ekyokubiri, abazadde baffe abatuzaala ate nga be bazaala ba OBs ne ba OGs nakyo kintu kikulu nnyo. Bwe tubayita ne beenyigira ne balaba mu bintu bye tukola ate bajjukira n'abaana baabwe baasomesanga tebasomeseza bwereere. N'ekisembayo ate kunze nga kye kisinga okuba ekikulu nze kinyamba nnyo kuba kindekedde ettutumu omukululo we guli n'essaawa eno munkwata era ekyokunyumyako nja kinyumya. Tweyanza ekyemu nga tukyagendera ddala mu maaso ku sayidi wano ninawo omusomesa twamuyitanga Mr. Swali. Swali kikintu ono yansomesa nga yakatonye budde bwati nze omukube yasookerako. Mr. Swali kikintu ate nga nkuyita jjajja wange kubanga jjajja wange omukyala azaala maama wango. Omukolo guno ogulabye otya? Omukolo okutwaliza owamu kibadde kijjobi kubanga tunyumiddwa nnyo 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 nnyo, si kunyumirwa bunyumirwa naye tuganyuddwamu ng'ekitundu era ebyokuyiga bingi bifuniddwa era abantu b'ekitundu basigenda kusigala nga batwenyumiririzaamu. Naye nga mu byonna twebaza ttiimu ya Ssegujja Hamis ttiimu ne banne oba Ham ttiimu olw'ebyo byonna bye batukoledde okuva entandikwa bwe yaliwo nga Hamis azze birthday n'agikuliza wano. Abaana baffe baaganyulwamu ate nakati tuganyuddwamu ng'abasomesa, tuganyuddwamu ng'abazadde, ate bakoze ebintu bingi. Batusondedde ssente ez'okumaliriza enju ya head teacher, si bye byokka batuliisizza ng'era omukulu w'essomero bw'ayogedde. N'olwekyo tunyumiddwa nnyo, ate n'ekirala balese basize ensigo ey'abaana okubeera nga bagenda maaso ne talenti zaabwe okusinziira ku bye balabye, kubanga Hamis naye y'omu ku bantu abali talented mu bya music ne katemba ate nga bikulaakulanyiza abantu bangi mu Uganda. N'olwekyo tweyanzeege twebaza nnyo ba OB ne ba OG olw'ebyo byonna bye bakoze n'akambalo ke bayambadde ne bajjukiza embeera eyaliwo. N'ebigambo ebyo tankomaawo neyanziza tweyanziza ne bwe mbasiibula kansigaze director Mr. Kintu nzirizaayo ekyemu nsigale ne director wabe jontwalire ku ekyemu Shakira jangu twaliye ku ekyemu kaakati tukyagenda mu maaso. Director w'essomero y'ono Madam, omulimu guno ogusanze otya? Ogw'obusomesa ate n'omulimu gw'enteekateeka ya leero ogusanze otya? Neyanzeege mukulu Ssegujja omulimu gw'obusomesa naddala mbudde umeya gugunyumidde gubadde gunnyumira naye ate wairo ndabidde ddala nga mulungi nnyo. Ate natandika okulaba nti mulungi nnyo okuva ne mwasooka okujja wano ku baafidde ngamba ndi mu kifo ekituufu kuba njagala nnyo record n'olaba abaana abo kinyuma nnyo bwe nabeeranga e Masaka eyo nga abaana bakuta ku mukolo bafuuse bafaala bafuuse baani kizzaamu amaanyi nga abaana bebasomesa balinga baamisi nga tobasanga busanzi bali ku bodaboda aba batalina kujja kukola ne bodaboda mulimu naye nga kizzaamu amaanyi ng'olaba abantu ab'ettutumu bali mulimu nga naawe kiweesa ekitiibwa era otambula naawe ongera essanyu nti ddala wekituuse ku lunaku olwaleero emyaka gye nnyina sibeerako okusipiikira sigirabangako enabadde ensufu ku saidi yo sigibeerangako ge mazima eriko okulya okunywa baobizi nga bonna baweddeyo baobizi okitegeera Hamis sikirabangako era simanyi bwe tuyinza kubeebaza Hamis ttiimu nezaamuzamu wenna kyetukoledde bannaye mukama abawomasa tubasuubiza ntugenda kulwanira kusaidi y'ebyenjigiriza tulabe nga tusomesa abaana bano twongere ofuuka ab'omugaso twongeremu okufuna abantu obugamumwe era ojja kwesanga nga gaapu wakati awo ojja kwesanga lwo abadde batazze ab'emyaka egyo egyamu
kiraga nti waaliwo omulimu ogw'enjawulo gwetulina okulwanirira tulabe nga libeera ku mutindo gweliriko nga bwe liri kukubeera lisigale nga liri twagala budde efuuke gavumenti ate nga ejja kutuuka era ng'essaawa eno ffe kyetulwanirira buli mwaka tujja kusabanga mutuyite kyetunaabanga nakyo enteekateeka eneebeerangawo yejjo genda mu maaso tujja kujenyigirangamu era nga nkusuubiza tubadde twagala baraka nti twayambalanga bwetu naye omulundi okuddako tugenda kwambala yunifoomu tujja kwambala yunifoomu eriwo tusobole okubeera nti abaana abaliwo bamanya nti balabira ddala nti yunifoomu yaabwe kati nayo yaki y'amaanyi kale tweyanziza director tusiimye nnyo era management y'essomero batwebalize nnyo ndowooza omukolo gwaffe gunaatera otuuka ku ntandikwa y'enkomerero ate wano waka tujja kuddanga ebbanga lyonna tujja kuddanga ebbanga lyonna weewaawo tujja baagaliza olugendo olulungi kale erinnya director libawe erinnya Natabi Christine Natabi Christine mukyala owe ngeye ate abenge be balitokose ewange so ndi naawe ewange bwe tuli ku ssomero wano kale bannange mwebala okubeera nti munyumirwa omukolo tukyagendera ddala mu maaso katugira tulaba ku mbeera endala omukolo tubalaga ebintu ebyenjawulo temuva ku mukutu naye tukyagendera ddala mu maaso n'omukolo gwaffe era nga satambudde nzekka natambudde ne muganda wange mutabani wange yagambye kajje awerekere ku papa we muyita papa mbadde ndi wano ng'emmotoka etuuse neŋŋamba aniyo yatuuse bamuyise Maurice Jordan Kaweesi the incredible #1 aromatic entertainment. Thank you so much for guy for supporting, we love you. Kakati Maurice Jordan Kaweesi kubanga nategeeza ku bantu batonotono eri ewaffe omuntu eyannumye yabadde alina okubaawo wano Conrad Peter Yiga naye bambi abadde n'obuweereza ate ewalala n'atasobola kubaawo naye olwakugamba nali manyi obivuddeko naye wakubye surprise ngozo tuisiza uniform ng'eyange ngenza okulaba mu mmotoka ne ningizaamu bwenti nga ndaba Maurice Jordan Kaweesi wali Maurice nabale kujja kumperekera banange omukolo gwa leero lwakuba uniform agigyemu amaze okuperforminga n'agijjamu naye nga atubadde ku mukolo ogwa reunion y'aba Obbies ne Oggies abaabudde yumeeya ate nga ku mukolo gwennyini tulinako speech day y'essomero eryo lyennyini mu mukolo mwennyini nga tulinamu okusonda ettaffaali erigenda okumaliriza ennyumba ya HM era nga omukulu otukubye enkata ebadde y'amaanyi webale nnyo njagala kwebaza papa ebintu bino webale kubanga omutima guno nga togukomya Kampala eri ng'oguleeta paka wewasomera eno budde umeya mbadde sigimanyi kyekyamazima naye ngimanyi ngitegeererwa kuba ggwe naye kyokoze ku ssomero wano wewasomera nze nasomera Kiyumba primary school eri e Masaka Master Ssegujja Master Kijja Minsi Nassali nzija sawa yonna tujja kubasalako Hamis kyakoze wano ngenda kikola e Masaka ate nange ekiyumba nja kubaayo Kiyumba primary school tujja naye nga webale kutwengera tukyagenda mu maaso n'omukolo katugira tufuna ku bantu abalala ab'enjawulo ate tulabe engeri gye tugenda so imemu akayimba kokobadde imba wali kali nze Ssegujja nange kali kagundi kasomesa Luganda manya abantu bagenda ne befuula nti Oluganda si lulimi lwabwe Oluganda lulimi lwaffe kemba nkuddiramu konziriramu ti abange muli baawa fe tuli beeyimeeyo Somero efirugibwa Gombe Muhammad Nalukuma deputy wa Bulogemuzi master nabwete mekwaya madam Nakimera senior omali kakati musangibwawa Nakimera senior omali kone baga kakati musangibwawa tusangibwa mpigi Butambala kaunti bikyebyo bye muyigayo tuyigayo oluzungu science ebyafaayo n'Oluganda si lusudde
lusudde lwaki gwe tolusudde ekituganya okulusula kubanga lwe lulimi ffe olutugatta ekitole naye ate kye neewuunya abamu baaluvuddeko naddala mu masomero ne mu maka bagayizeeko tukwata olutaluta abaloonoona obuswanyu nga bubaya oluganda lufudde nnyo oluganda naye ate tunakola tutya okuluwonya kubanga lwetabiseemu obuyaaye amagezi kuwagawuwagagano ensonga enkulu eyonoonya oluganda masomero baluvaako tusomesa ne mu maka geeyisa ekizungu kaakati bakozesa bikozi naye oluganda lusaanye okuba olulimi lw'eggwanga kubanga lwogera nkuba tolusanga wangi yatedde kindi tangulwa kuba oluyiga n'amalala nga abalago balwagala nnyo abakyoli n'abayima oluganda. Tukyagenda mu maaso n'omukolo era ng'essaawa eno ndi n'omusomesa wange ate nga muwala wange ono mwana wa mwannyinaze ddala yansomesa naye essaawa eno nakula ate ne mwenkana omwana wange wadde nga ye omwana mukulu kojjaawe. Madamu Nasaka omukolo ogulaba otya? Omukolo alhamdulillah kojja kyonna kyonna kyemutukoledde saba nga ow'ekitiibwa abamalire buli muntu yenna yeetabye mu mukolo guno abayizi baffe bonna abasomerako wano bonna abaana baffe ab'obuwala banaye tusiimye amina tulina bwe tuyinza beebaza naye mungu waali abatusiimire. Kaakati ensonga eno nga bwe mwagitutegeezaako tugitaddemu amaanyi saawa eno buli omu asiimye n'abali e Kampala abatazze batandise okuba amasimu nti singa twamanya nti kiri bwe kiti twali kyenyigiddemu era tulina enteekateeka nti buli mwaka atulisiti mututegeezangako mu budde ne tweteekateeka. Kati omukolo nga bwe gutambudde tulabye abasomesa nga bafa essanyu nga baweebwa ebirabo basiimibwa naye gwe omu ku basiimiddwa wulidde otya? Sina kyenyiza kwogera naye abayizi kyemutukoledde mutuufu mbadde ntambula byange bampise ebadde surprise nga ddala abayizi obadde okitulekedde n'okitulekedde badde sibitegedde naye bannaye tweyanziza kojja abayizi bonna batwebaze abayizi tugenda kubebaza kyemukoze amba yasinga okumanya tusiimye. Amiina. Bannange ono omu ku bayizi manya kubasomesa ba wano ate nga ne maama we yansomesa naye nansomesa maama we nga mukulu wange n'omwana we ate nakola ki nasomesa. Kati nze engeri gye siri musomesa ndowooza njazaala musomesa naye asomese abeetaaga okusomesebwa. Kale tukyagenda mu maaso n'omukolo. Salaamu jange ogintolere wano ngense kulaba ensi bakulengera wali ku kamera. Salaamu aleikum. Webale kujja ku mukolo ogwogerako ki? Badde mulungi. Kiki kyosinze okunyumirwa ku mukolo guno? Kyosinze okunyumirwa ku mukolo guno kwe kulabanga abaana b'ekitundu kyaffe nga mukomyewo ne mujjukira gye mwava. Weewaawo anti bagamba atajjukira gy'ava tasobola kujjukira kumanya gy'agenda. So mwebale kusiima okuba nti muzze ku mukolo gwe twabayiseeko nga tuguteeseteese ffe nga ba OBs okusobola okugenda mu maaso n'okusikiriza abayizi bano okusoma ate bafuuke nga ffe. Tweyanza maama naffe. Weewaawo. Seeka Budala. Salaamu aleikum. Sokojja tukyagenda mu maaso bannange abalabi baffe tukyagenda mu maaso. Abantu bangi nnyo be mwetaaga okumanya tusitudde abakulu ab'enjawulo ebikongo okuva ku disitulikiti ku Gombolola ne ku kyalo kyonna okutwaliza awamu. Era ng'essaawa eno ngenda kubanjulira mukulu wange Sheikh Abdallah Ssegujja ono mwana mu maka ga kitange mwana wa kubiri ate nga muwalimu Sheikh ate nga obbi wano. Kakati omukolo ogulabye otya mukulu wange? Alhamdulillah rabbil alamin. Omukolo gutuwadde okugamba nti oba buli mwaka gwandibaddengawo bwe tukyagala kubanga n'abalala bangi nnyo kimu kyakubiri abagamba nti basaana kubeegattako. Weewaawo. Kati awo tukoola ba OBs ne ba OGs abaali batwetemyeko olw'embeera ez'enjawulo nti mujje twegatte wamu tuzimbe essomero lyaffe
bingi ebikyetaagisa ku ssomero saawa eno tuzimba nyumba ya HM ate n'ebibiina byennyini byetaaga okuba pulasita omupya kuba bibyo bikaddiye oteekamu amadirisa amalala seminti ayengebuse n'ebirala bingi essomero lyetaaga ebintu bingi so omukolo gukyagenda mu maaso muzukulu wange omukolo gwogerako ki fantastic ono muzukulu wa muwala wa mutabani wange Kagugube erinnya lya mutabani wange nalizannyamu era lyenkozesa mu kitengejja nze Kagugube eri naye nalizanyisa lwa mutabani wange era ndi mugumu ng'erinnya lyange nze Kagugube yali musajja mugumu era y'omu ku bafounder b'essomero lino si ye yawaayo ekitundu ku ettaka ku ssomero lino kati tuyita olw'obulungi bwa budde olw'obulungi bw'ekifo kino nga bwatugambye mukulu wa Hamis Kagugube tusaba bonna n'abazzukulu ba Laidi bonna ba OB bawano bonna bajje basituke bajje olw'essomero lino budde Imeya. Amiina. Tweyanza eki kale essaawa eno ndowooza mulaba embeera omukolo gugenze gutuuka ku nkomerero yaagwo tukyafunayo abantu abalala ab'enjawulo tulabe nga batubuuzaako batubuulira omukolo bo bagulabye batya baani be bakoowola okujja okutwegattako ku nsonga eno gye twatandika nga ba OBs ne ba OGs abaabudde tulina ekibiina kyaffe bakiyita OBs and OGs budde Imeya and budde secondary abasomerako wano wansi n'abasomera waggulu oyinza okuba asomera waggulu nga tewasomera wano era omukutu ogwo guba gukugatta so tukyalaba abantu bangi tugira tulaba tunyumirwa omukolo mubeere ku mukolo temuvaako mu kiseera kino ndi ne maadamu wange maadamu Nagawa ate nga mwannyina wa director wange Mr. Kasagga Jesse Ntongo akwogerako buli bwe tubeera mu shooting era nenge ne mwewanirako nti oyo ye maadamu wange yansomesa bannange maadamu mwebale kutusomesa ate mwebale abasomesa abaaliwo abakadde okulaba nti bwe mwayitibwa mwazze nga naffe bwe twazze ate nammwe ne mujja omukolo gutunyumidde omukolo gwogerako ki maadamu Nagawa omukolo alhamdulillah omukolo gugenze bulungi nze kisinza okunsanyusa nti twasomesa abaana ate ne basa mu nkola bye twabasomesa alhamdulillah mwenna buli kye twabasomesa mwayiga ate ne mugenda nammwe ne mukola ne mubeera bulungi kinsanyusizza nnyo ate mwebale kutwebaza mwebale nnyo Allah abaddeewo mwebale tusiima weewaawo ate nga tukyabasiimira ddala kubanga bye mwakola tuyinza okuba tetulina nnyo tuyinza okuba kye tubawadde oba oliawo kitono naye bagamba akatono kazira mu liiso ate omuntu agaba ekyo kyawulira asobola ku mmeeme ye kakuweebwa munno so kati bannange n'olw'ensonga eyo abasomesa ab'enjawulo ngenda kuba mbalaga abasomesa ab'enjawulo ono yansomesaako mu kibiina kyakuna namusomesa science ne mathematics era sikwerabiranga tusiima nnyo maadamu Nagawa katugira tunyumirwa omukolo brother wange nze sekuyitale w'ekika yeye mumyuka wange engeri gyali muwandiisi kale bannaye ndowooza abantu mukyabalaba ab'enjawulo tugenda kuba tubatuusaako ab'enjawulo essaawa eno tugende nga tulaba ku bantu ab'enjawulo tujja kuba tutambula n'omukutu tiimu hamu nga bwe nabagamba nti mujja kumanya bingi ebinkwatako nga Ssegujja Hamis oba oliawo n'ebinneetoolodde n'emikwano n'ab'eŋŋanda na buli kimu ne be tuzannya nabo ab'enjawulo tujja kuba tubimanya katugira tweyongera